Balamusiza abalabi ba Salt TV era mbaniriza programu yaffe Nganzi amateeka malungi. Mwenna abatudde ku TV zammwe mbakulisaayo mirimu abakyali makuba abatambula ke kaseera musambyeko anti programu yammwe ennyuvu amateeka malungi etuuse ku TV zammwe. Era nga bwe twogera lunye bulijjo nti obutamanya mateeka tekikuggisaako musango. Olwo nno Salt TV neekola ogulimu neyewe ddimu byokulaba nti omanya amateeka obako ensonga z'omanya bwe bazikwata mu mateeka ate olulyoka oba omutuuze omulungi ntero kyogera wano nti eggwanga lyaffe lirina obuvunaanyizibwa oba gavumenti etufuga erina obuvunaanyizibwa eri ffe abannansi obuvunaanyizibwa otulabirira n'ebyaffe otukuuma n'ebyaffe naye naffe bagamba buli ewali obuvunaanyizibwa kakati ate naffe tulina obuvunaanyizibwa obw'okuddiza eggwanga lyaffe. Obumu ku buvunaanyizibwa bwe tulina bwonna alaba ku duties of a citizen. Buvunaanyizibwa bw'omunnansi kwe kumanya amateeka okukolagana n'ebitongole by'amateeka. Kale nno puroguramu eno ogitunuulira nga ngazi ngezze okukulambika ezze okukuweereza n'ensonga eziringa ezo naye nga zonna zaakuyiga. Kale nno gamba ssenga gamba jjajja gamba ani agambe munne nti twagobye dda era nga tuzze okusomesa ennyo nnyini ddala. Nyongera nno okutegeeza nti programu yaffe amateeka malungi ebeera ku TV yo buli bbalaza oba giyite Monday essaawa 4 ez'ekiro zennyini. Tulina programu endala ntoko ennyuvu naye amateeka malungi eba ku TV yo essaawa 4 bbalaza oba giyite Monday ez'ekiro buli wiiki. Tukusuubira okuba ng'ojja kuba ng'oteze. Tuleeta emiramwa mingi mwebale nnyo mwenna abagoberera naffe abaweereza message ku WhatsApp okulaba nti tuleeta ku miramu egy'enjawulo ate naddala emiramu egikwatira ddala ku bantu kubanga munnange bwe tuba tuweereza ggwe omulabi. Waliwo ebintu ebigwawo mu ggwanga n'obyefumiikiriza ebyo bye tukuleetedde bingi. Tetuyogere kino tetuleke kiri bingi ebigwa mu ggwanga lyaffe nga wandyagadde okubimanya. Kaka tulina ekyaguddewo naye si tetukozesa kuba bingi ebikifaanana okugeza nga bw'onaaba mu kisaawe ekisaawe ne kibumbulukuka tugeza bugeza oli mu kisaawe ky'Ennamboole kibumbulukuse tetujja gezesa ku ky'Ennamboole katuyite Kisangani stadium ebumbulukuse ani asasula kyekibeera wamateeka gagamba ki kati ate ekyo kyennyini w'okikwata n'okizzamu ekizampo ekyakatutuukako noga nti kasasiro yabumbulukuse mu kiteezi. Twagala kumanya mateeka tetutunuulira ku njiganga yo era ne twongera okutuusa okusaasirwa kwaffe eri bannayuganda bannaffe abaakoseddwa. Emitima gyaffe giri wamu nabo era nga tunyolerwa wamu nabo era tubaagala nnyo era tusaba Mukama omulungi ow'ekisa abagumye abanyiga ebiwundu namwenna abali eyo ebitongole ebyenjawulo twongera obbakubiriza kwongera okudduukirira mikwano gyaffe kubanga oluyogaano we luba wano era tutuuka n'ewalala ekibamenya naffe kisobola otutuukako mu ngeri emu oba endala era tubakubiriza mugende muyambe bannaffe mu ngeri ne kyonna ky'osobola munnayuganda kubanga nga bwe tutera okwogera tuyina ebbanja ffenna lyakola ki alyakwagala nekyekyo ekirabo Katonda kyawaffe abantu okwagalana kwokka kwe kutugatta era kyekiraga nti Katonda akola muffe. Okudda ku mulamwa gwaffe nkulaga mateeka ki bw'oba omuntu abumbulukukiddwa kiyinza okuba ekizimbe kiyinza okuba akasasiro kakati point in question egenda kuba kasasiro bw'abumbulukuka ki ekiddirira. Tulina nno omukugu puliida atuyamba okututegeeza ebigwa mu kkowa eryo era omulamu ogwaleero gujja kuba nti mateeka akyagakwata ku accident wetyo weba eguddewo ng'okubumbulukuka kwa kasasiro kwaliko Ethiopia tekusoose kubeera mu Uganda kyewuunyisa ne Uganda kati kwabaddewo teeka kyoddukira wa oba ebyo biba biwedde okola otya. Example eyo ngikuwadde nti wekiba kisaawe wekiba kintu nga kyawamu ne mufuna enjega bwetyo puliida byonna agenda bitulaga agenda bitubuulira wabula okukuleetera omulamwa guno amannya nze Arthur S. Baliruno n'omugenyi waffe omulungi puliida omu ku bapuliida ab'amaanyi mu Kampala nga si mulala ye puliida omu kuba
leader abakulira ekibiina kya Harmony Advocates wemba serabidde Harmony Advocates mu kibuga Makati nga Council Robinson buuza kubatulaba oluvannyuma tusumulule. Tubalamusizza abalabi baffe abalungi aba Salt TV. Katusuubire nti mufunyemu mu buli kimu kye mubadde mukola. Tetusaba tusaasira abo bonna abayise mu bizibu byonna nti Mukama abayambe abalungamye mubiyitemu bulungi ate ekitiibwa kimuddire. Amina. Council Robinson abubuuzizzaako. Council Robinson. Ndowooza nsumulirewo ettuulyo otandika okulaba bw'oli tematema kubanga ekintu bwe kityo bwe kigwa mu ggwanga kubanga tetutunuulidde ekyo y'ensonga lwaki omulamwa tuguleese. Leero wayinza obaawo okubumbulukuka kwa kasasiro, enkya wayinza obaawo okugwa kw'ekintu ettaka oba landslide ng'era yabeerako ebuduuda. Olwo omuntu obwongo bwe bumuweereze nti tuli mu tteeka ati olwo tutandika okukuba mpolampola asobole okugoberera naffe. Neyanza nnyo ekibuuzo ekyo. Kye tulina okumanya nga bulijjo nti amateeka gonna gava mu ssemateeka wa Uganda. Ate amateeka ge tuyinawo mangi agakwata ku bintu ebigwa bitalaze. Si n'ekyo kyokka waliwo amateeka agawa omuntu obuyinza oba agawa omuntu obuyinza okukola ekintu oba ne gamuwa ne responsibility okumakinga sure nti ebintu ebimu biteekeddwa mu nkola mu ngeri ennungi. So tuyina constitution yaffe ssemateeka, tuyina amateeka gakwata ku bya environment nga zinema, National Forestry, tuyina Public Health Act kwata ku byobulamu, tuyina Consumer Protection Act ekwata ku bintu bye tulya, UNBS Act, tuyina KCCA Act, tuyina Physical Planning Act, tuyina Employment Act. Kati bw'ogenda n'olaba nti ago amateeka ago gonna tegakola gokka. Buli teeka lijja kusinziira ku mbeera eguddewo. Kati bw'olaba nti nga eyo embeera eyagwa ekiteezi kiyinza okugwa ku mulimo oli waakolera wennyini. Awo ogirayo Employment Act n'ojjayo ne Occupiers Liability Workman's Compensation Act. Kati bodde eno kati nga mu kino ekyekiteezi ojja kulaba nti basically KCCA Act ejjiramu nnyo kubanga kyekitongole kibadde kikolerawo awo, kyekitongole kiyina obuyinza oba aba experts oba abakugu abamanaginga kasasiro. So ng'olaba nti mu mateeka gonna KCCA Act ne Public Health Act ne Physical Planning kubanga at the end of the day nti awalina okuplaningibwa obulungi okulaba nti kasasiro akoze eki ali mu kifo kyennyini kye baagula. Okitegedde? So aga amateeka gonna gakola naye kusinziira ku mbeera eriwo. Kyobola mu mateeka tugamba nti etteeka applying etteeka okusinziira ku mbeera eriwo. Yes. So amateeka go we gali agayamba abantu oba galungamya omuntu yenna afunye accident oba oli akoze obulagajjavu n'alaba nti banne bafunye obuzibu ate nga basobola okufuna obuyambi. Kakati pulida kati kino kigwawa kubanga amateeka gatulaze ate n'ensiima. Kitegeeza Uganda tulina amateeka amawandiike mangi amalungi naye kigwa kwegamba atulaba ali eyo ayinza gamba nti bakoze kika kya musango kimu abamanyi terminologies terms ebigambo bimukozesa ebyo ebikambwe aba era omusango gwo bagukoze kwani ebintu ebyo bituyambe twala akadde omuntu ono bagukoze kwani awo mweyo circumstance example in question kyabaddewo. Kati kyetulina okumanya nti mu luzungu tulina kye bayita tort law oba etteeka lya tort bwe tuliyita. Kati
eryeteeka litera okujjawo okulaba nti omuntu bw'akola ekikyamu oba ekibi oba bw'akola ekintu kyonna ne kirumya oli omuntu omulala oba mu bugenderevu oba butali bugenderevu ne kirumya omuntu oli omulala aba asobola atya okwerwanako oba okuwaabira mu kooti okulaba nti asasuddwa oba aliiririddwa olw'ensobi oli gy'akoze kye tuyita Tortures Act. Naye mu tooti mulimu examples za njawulo. Mulimu trespass to persons, mulimu ne negligence. Kati specifically bwe tudda ku kino ekyabaddewo e Lusanja tusobola ogamba nti kyalimu negligence. Negligence okubeera nga omuntu ali mulagajjavu wemba nga kyekigambo obulagajjavu nti etteeka liina engeri gyerirambululamu ekintu bwe kirina okukolebwa. Oba bagamba tambula bwoti olina okutambula bwoti olina okukola bwoti kola bwoti naye kati gwe n'osalawo okukola ekintu mu ngeri nga weesulise okitegedde kati kyova olaba buyita bulagajjavu. Kiba kitegeeza obulagajjavu bujjawo nga olina okukola ekituufu. Wegamba etteeka likuwa obuvunaanyizibwa n'otabutuukiriza gwe n'okola yadibengali oba kyekigambo oba kankole nga bwenjagala. So kyekyaliwo wa ekiteezi nti etteeka liwa KCCA obuvunaanyizibwa okumanya ejjinga kasasiro yenna mu Kampala. Ate eryo etteeka lya KCCA Act terikola lyoka likola ne Public Health Act okulaba nti kale kasasiro mukoze ki bwevunaanyizibwa bwabwe si just vunaanyizibwa mumukutte mutya. Kyolaba edda kasasiro yatambulanga ng'ayiika mu kkubo naye ne bagenda nga baleeta ebyuma ebimotoka nga kasasiro takyayiika mu kkubo kubanga buvunaanyizibwa bwa KCCA okulaba nti kasasiro oyo bamukimye atambudde bulungi mu kkubo mpaka mu kifo kyalina okukola ki okutuukamu. Kati omuteeka mu kifo ekyo but still balina obuvunaanyizibwa obw'okubekinga sure nti kasasiro bamutreatinze ate bamukuumye bulungi n'atalwaza abantu oba n'ataleeta bulwadde. Kyovola nkugamba nti KCCA Act si eyoka eyetongolodde oteekamu ne Public Health Act okulaba nti n'abantu bali abali kumpi ne kasasiro bakuumibwa. Yes. So kati wano kiri makati g'abantu abeetoolodde kasasiro ne KCCA. Gwe ayina obuvunaanyizibwa obuhandolinga kasasiro n'abantu abakuli okumpi abali kumpi ne kasasiro. Kyova olaba waliwo guli omusango balooya bonna gwe bamanyi ogwa Rayland versus Fletcher. Omusango ogwo ngagamba nti omuntu yenna aleese ekintu ku ttaka lye alina obuvunaanyizibwa obukikuuma so that tekiva ku ttaka lye ne kigenda mu baneighbor ne kikozinga ki harm tekitoloka ne kigenda kubanga bwe kitoloka ne kigenda ewa neighbor ne kikozinga harm oba damage obuvunaanyizibwa obwo bubeera bubwo. Awantu awo ddamu omulabi waffe omulungi ali ku Salt TV ayina ensonga gyali mu kunnyonnyola naye yasimba njagala oteekewo nnyo maaso ate obegekewo okutu owulirize ekintu kyali mu kunnyonnyola. Omuntu yenna aleeta ekintu ku ttaka lye. Ninda kati KCCA ettaka lyayo yagula ettaka obunene bwalyo bumanyiddwa ate yalina omulamwa lwaki yagulira ettaka nekyeyali egenda okukozesebwawo kyapprovingibwa. Okitegedde kati okwapprovingibwa kiba kitegeeza ettaka lyayo oyinza okusanga n'ekyapa gye kiri nga kiri manya gaki KCCA. Kati KCCA mukola emirimu gyakyo ekitongole papasili ekyo ekifo kyali kyaki kiri kya kasasiro. Kati KCCA nereeta mukola omulimu gwayo yaleeta kasasiro mu ekyo ekifo. Seteeka ligamba nti bw'oba oleese ekintu mu kifo kyo kikuumira awo tokkiriza ekintu ekyo okuva ku ki mu kifo ekyo. Ekintu ekyo singa kitoloka
nga bwakoseza ekigambo okutomoka nekivaawo nekigenda mu ttaka lya muntu mulala oba mu nnimiro oba muki damagi yonna gyekikozinga gwe nanyini kintu ekyo obeera mulangajjavu so oba olina okuliyiririra oli omuntu example gye tutera okubeera nayo mu byalo eyo okuuma ente eyo ku ttaka lye oba embuzi bwe zivaawo ne zidduka ne zigenda mu nnimiro y'omulala ovunaanyizibwa oba okuliyiririra oli omuntu gwe nanyinizo kubanga wabadde mulangajjavu tewasobodde kuuma ente ezo oba embuzi zo ku ttaka lye kati yensonga yembeera eriwo nti KCC yalina obuvunaanyizibwa okukuuma kasasiro oyo ku ttaka lyayo n'atakola ki n'atabumbulukuka kyobola nti bwolaba konsanize zisinga bagamba already ekintu kyali kijjudde ne batuuka n'okola recommendations balekeraawo okola ki okuyiwawo kasasiro ebyo byonna biraga obulagajjavu nti ekintu bwe kyatuuka kasasiro bwe yatuuka n'asukkirira kyaleetawo overdumping nti ekifo nga kati tekikyasobola okuhandolinga kasasiro kyekyaleeta obulagajjavu obwo bwe bwaleetera okulaba nti kasasiro yakola ki yabumbula Pulido nansonyiwa ngenda kukubuuza ebibuuzo bingi ebimu bya social science kubanga law is an art so kati kitegeeza tugenda kubanga abanyumya ne society waawe ensonga z'amateeka ze tusinga osimbako essira ekifo kino bakigazeetinga kwegamba etteeka ligamba nti kubanga kasasiro ono nandisuubidde mu ntegeera yange nti bw'abumbulukuka tumulina wano nga bw'abumbulukuka nga yeno peeni abumbulukukira era mu kifo kya KCCA premises zino teziriko ndondoofu bakikola batya kati nga bwe tulaba nti KCCA is a public body nti ekifo kino yakigazeetinga public body ebifo byayo byekoleramu birina okubeera gazetted buli omu n'akimanya teri atakimanyi nti kasasiro bamuyiwawa kiteezi kubanga it is a gazetted area ne area eyo eri gazetted erina okubeera nga obunene bwayo bumanyiddwa kati bw'oba okola activities zo zirina okubeera confined within ne area eriki gazetted emanyiddwa kati nga KCC erina abakugu etuuka nemanya negamba nti bwe tusussa wano ekintu kijja kukola ki kijja kwonooneka kiringa nga bw'oba oyiwa soda oba mu giraasi ojja kumanya nti bwetuuka ku level bweti soda ajja kuyiika naye bwe nkoma wano ajja kukola ki tajja kuyiika kati yeeyo nti ekifo kiri gazetted ebirina okukolebwa bimanyiddwa ne kasasiro yatuuka ne bamanya nti kati bwe tutuusa wano bwe tusussa wano wajja kubaawo ki mutawaana naye ekyo bwe kyatuukawo tebaafaayo bwe buli obulagajja bwe tugamba negligence ne beeyongera nga bakola ki bayiwa kasasiro kati yezo results ez'obutagoberera policies oba amateeka oba omuntu ne bwakuwoningako wagambako kino ekintu si kirungi olina okutuula n'osooka n'okitunuulira ekyo kifo kyali gazetted kyova olaba nti ne kasase bamutreatinganga tuwawawo oluusi ekivundo kyabangawo naye nga bamutreatinganga okumakinga sure nti ekivundo ekyo kikendeera okuziyiza obulwadde mu bantu kyoba nti abantu nyinza okugamba tebalwalalwala nnyo tewawulira outcry nene nnyo nti abantu balwadde nnyo olwakasasiro kubanga bamutreatinganga kyekiri kyenakugambye etteeka lya public health lijja kasasiro temukiraba ngaekintu kitini nti bayiwayo obuyinga gwe bwoyiwa bateekamu chemicals okulaba nti kasasiro oyo either avunze oba decomposinze mu mbeera ennungi etagenda kukosa abantu ate ndowooza chemical tezaamala bulungi kumukkatira oba ze zirina omumukkatira chemical ziyinza okuba zaamala naye kyasukkako nti ekintu kyolina okuteekako nga bwe nakugambye soda nti bw'oba omuyiye mu giraasi
aina level gwobo mwagala makole ki apome kati ye yatuuka n'ayitawo. Yes. Weewaawo omulabi waffe omulungi akyali ku Salt TV oba naawe yakatweyungako tuli ku nsonga za tteeka ki ly'oyitamu mateeka ki agakwata ku nsonga nga enjega yagudde ekiteezi. Kwaba beetaaga okumanya puliida tumukuleetedde ayongere okutangaaza kino nakiri era twongere okunyolerwa awamu ne bannayuganda bannaffe abagudde ku kusoberwa okufaanana bwe kutyo katuwummulemu tugendeko mu bulango bwa bakama baffe we tukomawo tutandikirewo ate nga tutandika n'ensonga. Balabi baffe aba Salt TV abeekuumiddeko tubeebaza nnyo kye mukoze kubanga mukyekuumidde ku Salt TV tukyagendera ddala mu maaso nnyo nnyini ddala nawe yakakutwegattako kyokola kya muwendo nnyo nnyini ddala. Puroguramu yaffe mateeka malungi omulamwa mateeka agakwata ku kubumbulukuka otunulawo ogendawa n'ebintu ebifaanana ng'ebyo kasibe ng'ekyali eguduuda se bintu bigwe mu kkowa lyeri munyongere okutegeeza nti gwe yeetaaza okuba nga ofuna okuwabulwa ofuna owabula puroguramu okulaba nti tubaako ke tukyusa tuteekako kano na kali osobola oweereza message yo ku WhatsApp 07033269 07033269 tujja kubanga tuwaya tujja kubanga tutambula ffenna. Puliida tukomyewo abalabi baffe abalungi amaaso bagatubegese naye nga beebuuza olwo ayagala okuloopa mu njega eyo ani akkirizibwa oloopa kubanga omuntu oba ne famire nga ngazi tutegedde omusango gwa loopa ogulirayikire okuloopebwa tetuyinza ne tutunu kati ani aloopa ani aloopa. Webale ekibuuzo ekyo nga tonaba kweteeka mu kite ky'oyo omuntu aloopa kiri important nnyo okusooka okumanya nti oli gw'ogenda okuloopa ye muntu omutuufu gw'olina okuloopa kubanga oyinza okwagala okuloopa omuntu n'oloopa omukyamu oba n'oloopa omusango gw'otagenda kuwangula. Kati nga mwene embeera ey'ekiteezi olina okumanya nti olina okusooka ku-establishinga principles nga 3 nti mu kulabirira kasasiro oyo KCCA yalina obuvunaanyizibwa mu luzungu kye bayita duty of care yalina obuvunaanyizibwa okulaba nti kasasira mulabiridde bulungi n'amukuumira ku gazetted area eyo n'atagenda n'atayiika oba n'atatoloka n'agenda muki mu ttaka ly'abalala okwozinga accident. Ekyokubiri kyolina okutunuulira nti weewaawo yalina obuvunaanyizibwa obwo yabukola oba teyabukola. Tuba kitegeeza nti obuvunaanyizibwa bw'oba KCCA teyabukola then yamenya obuvunaanyizibwa obwo bwe yalina okukola. Kati mu bulagajjavu obwo obutakola buvunaanyizibwa obwo kyekyaleeterwawo okulaba nti ofunye obuvune. Puliida olina akantu kookoonyeko ne kansikiriza okukutawaanyamu kati ninkulingiriremu. Kati tulabye nti KCCA erina ba contractors bejjeewo ebintu eby'enjawulo. Terowazi nabugabo naye kati tugenda creatingayo ba XXX company gye ba contractinga okubanga ye handling awo ku site yaayo wadde ekintu kya KCCA ekivuga naye ina ba contractor ab'enjawulo olutuddawa. Kati mwekyo kyonna bw'oba kati oyagala kulaba ani ali responsible KCCA tosobola kumujja mu kifaananyi kubanga KCCA ya contractinga bano ba service providers oba ba suppliers. Kati ojja kugenda okwesanga nti abo bantu bonna bakolera under management ya KCCA. Kati KCCA bateesobola kweggyako ki buvunaanyizibwa kubanga abantu abasinga bayita mu procurement process bakugu. KCCA wegenda okugamba nti gw'osinze nti kukola tenda oba okutwala tenda y'okula managing akasasiro kiba kitegeeza oli mukugu. So KCCA ate yebeemuleese ku ki ate era yebeekusupervisinga. Kati twinalira etteeka lye bayita vicarious liability
nti omukozi ebikola by'omukozi oba bya agent bikola ki bikwata principle bikwata oli principle amukozesa nti omukozi bw'akola obulagajjavu then gwe nga principle oba gwamukozesa tekitegeeza nti gwe tolina responsibility tolina vunaanyizibwa mwena kiba kikola ki kibakwata kati mweno circumstance tuyinza obutamanya contractor yani abadde akola ki tumanyi na bugabo yayiwawo buyiyi naye toyinza okuba nga wali ekitongole kirala ate kyekimanagingira kuki ku ground okitegedde naye ffe amaaso gonna tuba tugatunuliriza ki KCCA kubanga ye taata bano babanga abaana kati bikola yaleeta banne mwategedde twayonoonye ensonga kyovala nti nedda omwana bw'ayonna bagamba omwana waani kati gwe taata ojja no answering actions ani z'omwana so in this circumstance nti KCCA bw'eba ekoze obulagajjavu oba ba agents b'okola obulagajjavu nti ate obulagajjavu obwo bwe buleeteddewo ensonga eno okubeera oba abantu okufiirwa ebintu byabwe okufiirwa obulamu then KCCA ebeera eri y'omuntu omutuufu gw'oba olina okukola ki okuwaabira ne agenti we abadde amukolera kati gwagenda okuwaabira olina okusooka okwestablishinga ebintu ebyo kati gwagenda okuwaabira negligence eno oba obulagajjavu buno bulimu ebintu bingi oyinza okuwaabira nga gwe akoseddwa katugambe nga mu lusanja obadde toliiwo n'ennyumba yo n'osanga akasasiro akoze eki agikubye katugambe ebintu byo byonna bifudde ennyumba emenyese kati nannyini nnyumba eyo oba nannyini ttaka eri olina obuyinza obufuna looyo omulungi n'ogenda n'okola ki n'owaabira n'olaga ng'ettaka eriryo sente z'oteeseeko n'engeri kasasiro ono gy'akoze eki gy'ayonoonyeemu ebintu so olina obuyinza obukola ki obuwaabira then waliwo bano abafiiriddwa omufuta saawa aba musango tulina kye bayita reform miscellaneous provisions whereby omuntu asobola okuwaabira omusango olw'obulagajjavu obuleeteddwawo obubaddewo obuleeteddwawo omuntu okola ki okufiirwa omuntu we kati omuntu yena ali close relative tugambe oba oli taata abaana bo bafudde oba mukyala afiddemu oba oli maama baawe afudde n'abaana oba etteeka likuwa obuyinza obwo okusuwinga oba okuwaabira mu kooti specifically kulwaki kwaba abafudde ekitegeeza puliida ogambye woba close relative ekitegeeza bano abantu ababeera ne family entonotono bonna babutikiddwa muli naye nga relative gwe balina ate ali distant si maama si taata oba mwana wa muganda we eyasigala ku nsi naye abalabye nga bafa ate kimulumye kati omuntu oyo bwaguleeta agusustaining oba alina kuba maama taata mwana taata olina okulaga badde nebeera nene gy'oli okukakasa ekyo titeriyo omuntu mulala yenna ali so what ali so close kubanga kati nga bwolaba eryo etteeka lya negligence causing death or resulting to death bwolaba period yalyo eri limited akabanga kolina okuleeteramu omusango so osobola okulaga kooti n'oleeta obukakafu bwonna nti oyo omuntu ng'obadde omulabirira weewaawo gwe close relative akoze eki abaddewo okwewala period eri okola ki okuggwako tambulira ddala okuliida ku kabanga diyo natulaba ali eno olwamanya nti katatutte buvunaanyizibwa nga bwe tusomesa nti amateeka gakutikka obuvunaanyizibwa bw'ogamanya gakuwa programu yaffe kyovolayira amateeka malungi bw'ogamanya gakuwa ebibala era bw'ogaagala gakuwa ebibala ddi lw'oyinza omugamba nti bw'alagajjadde naye eddembe lye ery'okugenda okunoonya obwenkanya nti ebbanga lino takyaliina ali limited kati takyasobola kati tulina amateeka mangi tulina kye bayita limitation act
Limitation Act eriteekawa ebbanga. Weewaawo tufunyeyo n'amateeka amalala agazze nga nago gakendeeza ku bbanga. Kati bw'olaba Limitation Act tulina kye bayita Civil Procedure Limitations Act, Provisions Act. Yeekulaga nti bw'oba olina claim against government kati nga KCCA nti olina okukozesa okuteekayo omusango obutasukka emyaka egi. Wulirawo nnyo emyaka 2 kati nga ekibaddewo ekiteezi nti bw'oba olina claim yonna olina ogireeta obutasukka myaka 2 ng'obeesinga ku negligence, general negligence nti tebaakola buvunaanyizibwa bwabwe. Kasasiro n'alyoka ayiika maybe natta abantu nayonoona ebintu specifically olina okugireeta mu myaka egi. Emyaka 2 egyo bwe giyitawo chances ziba ntini unless nga maybe olinayo excuse endala, maybe exception oyinza okugamba nti munnange ebbanga lyampitawo kubanga nange nakosebwa. Oyinza okusanga mulimu abafunye obuzibu naye ne batafa, maybe n'agenda mu ddwaliro n'amalayo ebbanga lingi n'awona. Kati mu kuwona n'alyoka agamba kangende nkole ki nteekeyo omusango n'olaga exception eyo, naye nga amateeka galaga not more than 2 years against government. Then ate ekyo general negligence, then negligence resulting to death, ekyo kyo eteeka li providing a 12 months. Nti omuntu waafudde ate afudde olw'obulagajjavu olwa bwa KCCA wabira mu mwaka gumu okwo kulimu okufa kw'omuntu within 12 months olina okubeera ng'ogenze neweerwanako. Tulaba ali ku Salt TV kyokola kya mwendo nnyo nnyini ddala. Ensonga zikyagendera ddala mu maaso. Puliida atukwasa ensonga. Puliida nno ffeeyo gye tubeera nga tunyumya ng'abantu ba bulijjo. Tunyumya kino naki we bali waliwo entobazi we bali kwegamba nga bw'omanyi nti twabadde n'enjega ye Rubiji. Kati we twalabye kino natuga gavumenti wejja mukono era nagwo ogw'ekyuma nega n'abantu obadde oliraanye ate nawo wabaddewo oba tugeze entobazi. Kati tetuyinza kusasula. Omanyi muyina mbwe eng'ombe egamba you cannot come to Equity with clean with dirty hands. Equity you come with clean hands. Kakati netugamba omulabi waffe ali eyo ennyumba yagwiriddwa naye tugeze yagwiriddwa mu lutobazi. Asobola okujja mu bwenkanya ne babumuwa oba banaamugamba nti ate ennyumba newe yali wali wakyamu physical planning togiyina plan. Eteeka mu mateeka ga negligence gagamba omuntu muleke nga bw'ali. Waliwo principle gamba omuntu muleke nga bw'ali. Omuntu bw'aba omulwadde tekitegeeza omukono omutte kubanga mulwadde okitegedde muleke waali. Kati gwe bw'oba obadde KCCA nti oli ali mu ntobazi naye ng'entobazi zaliko ziri besides tosaagikosanga defense. Tulina kye bayita defenses mu negligence. Tosaagikosanga defense nti ne gye yabadde wabadde wakyamu. Ekisinga amaanyi oba ekisinga obukulu wakoze omulimu gwo. Kasasiro yabadde alina okubeera mu range bw'ati. Yagenze n'atuuka ng'akoze kalina. Yes. Kati nga oli mulagajjavu. So ekyo tekitegeeza nti kubanga obadde mulagajjavu ate otandika ogamba oli nedda. Etteeka ligamba naye yali mulagajjavu. No. Kola obuvunaanyizibwa bwo nga bw'etteeka terijja kuwuliriza. Puliida era awo nnyini we tudda. Waliwo akagambo era kali mu lulimi lwammwe bakayita contributory negligence. Kati ko tukasiba tutya ku muntu ono ne tugamba naye kubanga nze mbiwulira mu bantu nti naye oliraana otya kasasiro. Omanyi abantu basalira bannaabwe omusango. Ogenda otya ddala n'ozimba nga gw'ozimbye ekiteezi. Naye ng'ate kasasiro ayinza oba ye yasangayo n'abantu. Yabasangayo. Kakati ekyo contributory negligence ekyo kiva ku
principle maybe kyetwanigambye voluntary assumption of risk nti bakugambye ekifo kikyamu gwe nosalawo naawe obulagajjavu n'obubeeramu okitegera nosala bagambye nti totambuliraawo gwe olw'okubeera nti owulira oli wa kitalo nnyo nosalawo ntokole ki kati ekintu kyonna bwe kikubeerako tubeera tugamba nti naawe wacontributinze obulagajjavu obubaddewo nti singa tewagenzeewo maybe tewandibadde naffe tetwanikoze teyanikugwiridde naye ate bw'otunulira ku issu y'e Lusanja ngeri buje mbadde ntuna muti KCCA ettaka nga bwe tugambe liri gazetted kiba kitegeeza nti abantu nabo KCCA we yagenda ogulira waliwo n'abantu limit ettaka lya KCCA lyalina okukozesebwa lyaliwo kati oleetamu n'eri principle ya Rayland versus Fletcher ojja kulaba nti kasasiro yali talina kuva mu boundary ya KCCA singa bano abantu bayingirira ate ettaka lya KCCA awo gamba nti wabaddewo contributory negligence naye ba experts bakugamba nti kasasiro yali ayina wayina okukoma neyeyongerayo atiisa sigamba nti muyonjo so toyinza kugenda ate n'omwelungamyamu wali wakati ekyo kyoyogera kituufu naye kyengezaako okugamba nti katugambe nti KCCA bwebanga egambye erina acres 50 gwe nosalimbira ku acres 50 KCCA eyinza okuba nga tenazikozesa zonna ngekozesaako nga acres 3 kati gwe nojja nosalimbira ku zino acres 2 ezisigadde kati KCCA negenda ngaetuuma kasasiro waayo kati wegenda okutuukiriramu acres 45 nga gwoli wasalimba awo wetuleeteramu ekyo voluntary assumption of risk KCCA bategenda kukola ki kusasula kubanga waliwo mu bukyamu naye katusuubire abasinga katubasabire mubenga muliwo mu butuufu according to assessment bagamba abasinga bonna baliwo mu butuufu nze sinawulira statement ya KCCA ng'egamba nti basalimbira kubanga nga bwe twogedde nti ekintu kyatoloka baakimulatinga ne baweza ekino ne kitoloka ne kigenda ne kyonoona kubanga kyava bwe kyalina okubeera kyobola kati ate bodda mu kino ekyerubigi bo baaliwo mu bukyamu kyobola neme kugamba baaliwo mu bukyamu naye bakoleddwako kintu kyonna tebalina mutawaana mu bukyamu kati ku kino ekyekiteezi tebaaliwo mu bukyamu we baali watuufu naye KCCA nekola ki leetawo embeera eyo abantu okufiirwa ebintu byabwe weewaawo kakati ntunuulidde ensonga y'omuntu ayagala okutandika okutwala ensonga ye maaso tutunuulira ensonga ng'abalumiziddwa basukka oba mu 100 gw'oli namunigino oli omu okunyolwako okuwulira mu mutwe budde bukuba bugamba njagala kuloopa ate olabanga tekikola makulu kuloopa omu ate olaba abalumiddwa bangi mu mateeka ekyo ekintu mukyandolinga muti enjega egudde ku bantu bangi babadde mu kintu kyekimu kwegamba naye nga waloopa obwomu yeerabanga avudde ku mugendo omanyi mu Luganda tulina ekigamba nti eva ku mugendo obanga avudde ku banno kati ng'olinga atalinda ekitongole kati omuntu oyo muwa magezi kyali mu kusobera obwekutyo nze omuntu ali mu mbeera ng'eyo nze muwagira agende maaso ateekeyo omusango gwe ng'omuntu kubanga ebiseera ebisinga oyinza okulinda abalala ne batavaayo ate ng'obudde bukola ki bugenda ate ne damage ekukoleddwako obuvune obukoleddwako buyinza okuba nga si bwe bwabali ekirala oyinza okuba ng'olina na capacity obuyinza obutwala omusango oba olinako akasente oba olinawo oluganda lwo nga naye looya n'agamba munange muganda wange kankuyambe mu nsonga yo so togenda kulinda ki bali abalala naye obanga musobola ate okwegatta nga musobola ensonga yammwe ne mugirambika obulungi buli omu n'alambika obuvune bwafunye musobola okufairinga omusango gumu ne mukola ki ne guwulirwa
sinakaki abalamuzi nti wabeerayo abantu banjawulo nga buli omu aleese musango naye nga gwonna baguwabidde KCCA ate guva mu kifo kyekimu. Tulina kye bayita consolidation of suits. Omulamuzi asobola ogigatta gyonna n'agiwulira mulundi gumu negufuuka gumu. Leader kikoze n'atunnyonnyola we ali eyo ng'osobola otwala n'ofuna obwenkanya. Ensi yaffe erina amateeka ag'enjawulo agasobola otutuusaako obwenkanya naddala ng'obunoonyeza. Ate waliwo eŋŋombe egamba nti equity aids the vigilant, nti obwenkanya buyamba mujagujagu. Ekyebuuzibwa oli mujagujagu oba olinza obwenkanya babukusuulire ekitasoboka. Kubanga ekyo nakyo kiri mu mateeka ng'ate bannamateeka be bakyogera. Munnamateeka mbadde nkusaba oba olina ebitongole byosobola okubuulira abalabi abali eyo naddala bayinza okwetaaga obuyambi obw'enjawulo kubanga katumanyi nti bakoseddwa tebalina mayumba tebalina ki ebitongole ebigaba obuyambi bw'amateeka obw'obwereere. Oyinza obbaga nti otuuka wano otuuka wali otuuka wano otuuka wali bajja kuwa amagezi. Tukusaba omuntu yenna akoseddwa si mu kitezi wokka. Tulina ebitongole ebyaba pleader ebyaba lawyer ebiwa services ez'obwereere tuziyita pro bono services. Naffe ba lawyer abamu tuziwa. Nze kennyini waliwo abantu bennyambye nga mbayambidde bwereere. Ebyo ebitongole bingi nnyo. Waliwo Legal Aid Project eya Uganda Law Society bayina section eyo eyamba abantu abatasobola ku affordinga legal services. Twina kye bayita ba LAPSNet, twina Legal Aid Project eyoku LDC oba Law Development Center, twina Uganda Human Rights Initiative, twina Uganda Christian Lawyers Legal Fraternity, twina ekitongole kya Uganda Muslim I think Lawyers Legal Fraternity. Kwegamba bitongole bingi ebi offeringa services zino okulaba nti abantu abatasobola kufuna obuyambi oba batasobola ku affordinga lawyer okusasula lawyer bayambiddwa. Ne balawyer kinoomu nga bwe nkugambye balimu abalawyer abayamba abantu. Ye n'agamba weewaawo ndi mu bizinesi ekola ssente naye kino kinkutteko nnyo kanyambe omuntu ono bw'ati. Ate nkubiriza ne balawyer bannange nti tweyongere okuyamba abantu ba bulijjo abatasobola kufuna legal services. Tibw'owulira oli nga ayetaaga legal services weeweeyo okoleko olumu ak'obwereere omuyirewo omubiri ne mukama wakukola ki wakuweera omukisa. Weewaawo pulida nga tufundikira amagezi mu buntu gayinza obutabaga amateeka ag'owa KCCA kasasiro oyo kubanga ndabye ku mikutu egy'enjawulo nga buli omu agenda awa amagezi bakole kino bakole kiri oba wa amagezi ki ebitundu ebimu babagobyeyo ensonga eyo gipimeemu obeeko ky'ogamba society. Nze kyensobola ogamba KCCA kiri kintu kimu etuule n'ezo families ezifunye obuzibu baba compensating mu buntu bulamu bateese. Ne issue ya kasasiro eri very important. Bagula awantu awalala nawulidde bafunye eyo mukono bagulayo nadda bakuba babadde tebakola ki bali tebatwalayo kasasiro batandika omutwaleyo entebe yabagambye egenda kola ki yabawa ndowooza weekend eyo yonna bali balina okusula kasasiro. Naye kisinga byonna nti ensi gye tulimu kati eri modern. Kasasiro tukirize nti kasasiro no basobola omuli recyclinga ne bamujjamu ebintu ebirala ebisobola okuyamba ki eggwanga. Nalabako juzi Malaysia kasasiro bamanyi omukolamu mwokya ne bajjamu substance ne bakozesa okukolamu building materials. So tusobola okutuuka ku eyo level, tusobola okufuna aba contractors, mulimu abantu abasobola okukola bino ebintu ne bamuvaako tebamujjamu. Yes. So kyensobola okwadvisinga KCCA n'ekirala egezeeko okulaba nti ekumya omutindo kintu bwe kiba kyonoonese oba kisusse kikomaawo. Weewaawo Pulida weebale nnyo nnyini ddala. Pulida nnyonnyodde
naye bwe tuba tetunnatuuka ku tekinologi oyo asobola kwokya kasasiro n'afuuka amasannyalaze, asobola kwokya kasasiro n'avaamu ebizimba, insenereeta ng'ayokyebwa bwokyebwa era kakkana kubanga ne gyetugenda omutuumira agenda kukola olusozi lw'amapeera era akuba abalala. Tetujja kusula ku kimu ekyo nti kasasiro yasse luli nkyagenda kuddamu atte. Kale tube babuvunaanyizibwa ate mbakubiriza okwagala nnyo ensi yaffe mu bikolwa, mu bigambo. Ate njongero kibuulira bano abavubuka, let no one despise you for your youth but set believe as an example in speech, in conduct. Abavubuka mu Uganda tubasuubira okuba abavubuka abalungi abagenda okukakasa abakadde baffe mu bigambo, mu bikolwa, mu nneeramula gye tweramula. Ebyo nga bikyali awo, njagala obategeeza nti programu yaffe etuuse ku nkomerero yaayo, kadde katuliiridde empinga. Programu ennyuvu nnyingi ddala zikyajja okuba nga zilabwa ku TV yo, tovaako, tubaagala nnyo, mweraba.